Jovan was a superhero. Jovan yali hero Jengi. It was nice. Era never more like oh my God, what can I even say, Rina? I don't know what to say. But Chinsolo Kugamba, I think it is high time I fight for my man. Simani status here right now. Nice for day. Sifudeo, and you only know when it's them. I love my man. Jova was my partner in crime. Jova was everything to me. I mean, Yari Antogira. I think getting trains the caravan too. Oh, you know my story, right? Yeah. You actually you're only two, but oh yeah. Well, anyway, no man, no. Jova's man, you know, man. Jova's always been there for my daughter. Mwebali nyo. Tetuyimbira crowds. Tetugenda genda ku cricket koko. Yetanatuuka. Naye mwabaffe. Amanya gavumenta Grace Kande Diba. Mwebali nyo. Thank you so much. And njagala okwebaza modo webale ku TikTok yonna wajeetikka. Modo webale kunnyaniriza kundaga mukwano. Jobbosa webale kunjagala nnyo. Saani badde wano. Abammanyi bammanyi sirabikalabika. Ndabikira nsonga. Jobbosa webale kubeera na mutima mulungi sweetheart. Love you. Kijja kuggwa. Oba bazerera bati bazze. Tebitukwatako modo stekyo. Next time back kuja. Run it down. Thank you so much. Thank you, Grace Khan. Around Abutwaka. Wemba mwetagidde nange mbateula okubaana be nangagule kano kaganye ekidobe oshegera naye ati naye abadde okuloma nange. I remember ne story tesagamba bantu ne story ejja kwagala ne Aida Mugo ejja twasa kugenda nga ngina mleba ate nje yandagiriyayo nimbe yes gena mentioninga yangamba agule osobola ogenda wano okitegeera kuba bwe bati no kati Jova abadde ajja nga abeerawo nga sinnaba nze nga mu South Band nimba we have an attachment me and Jova. National and I pretend life moves on and I've been pretending nabi agenda maso mukyagana naye Jova okumanya njagala nawe nagenda wamuze nga tebandikiriza kwogera na muntu yenna gye nali mu rehabilitation eyali gye nali lwakuba saakugamba nti yali rehabilitation naye nali mu maka ga muntu okitegeera gye bamala ne bamanya kuba nabyogera nti twagenda mu rehab
nagenda mu maka oba document namukubira namugamba munange don't mind me oba yali atera ku TV nga alina byayogera mbu asaba buyambi. Mwebale nnyo tetuyimbira crowds tetugenda ku cricket kogo yetanatuuka naye mwabaffe mumutuuka mwebale kunjagalya Jobbosa kwatamu kuwamina bubaawo amanya ga mwabita Grace Kande Diva. Mwebale nnyo, thank you so much. And njagala okwebaza modo weebale ku TikTok yonna wagyetikka modo weebale kunnyaniriza kundaga mukwano Jobbosa weebale kunjagala nnyo saani badde wano abammanyi bammanyi sirabikalabika ndabikira nsonga Jobbosa weebale kubeera na mutima mulungi sweetheart love you kijja kuggwa oba bazererwa tebazze tebitukwatako modo si ekyo next time bajja kujja omwami oyinza run it down. Thank you so much. Thank you, Grace Khan, around Abutwaka Bumuwaka.